Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Yonna gye mwekuumidde munaabe mu ngalo musigale ewaka embeera yaabwe erinde musigale ewaka obulwadde buno tebutambula ffe tubutambuza so buli omu bw'osigala gy'oli osobola okweyamba n'oyamba famire yo n'oyamba n'eggwanga. Tuli wano ne General Fullfigure Presidential Advisor Mulamba. Fullfigure sooka obuze kuba tulaba. Yes, abataba bali ku ETV mbalamusiza mwebale kulaba mwebale kwagala nsi yammwe twagala Uganda kubanga tuli bana Uganda by Uganda build Uganda mbagala nnyo one love respect people. Karantini ekutwaliriza eti sina gifuna mu buzibu. Atwasembayo okwogerako naawe ng'oyogera ku mbeera ey'okulekera omwana Bajjo yakulekera omwana n'agaana okumulabirira embeera etuuseewo. Ezo nsonga za family zigwera mu family saagala zoogerako nnyo. Bajjo mwami wange yali mwami wange nga newankwadde ayina ebyamunemesa ng'okufuluuta ennyo nga kajenereta okwebaka ennyo alinga asiza ku oxygeni okubanga ayina omutwe munene guzitowa gulinga jjinja ly'okumalaalo bingi naye nga mwami wange mwekitiibwa yali tata wa mwana wange mwekitiibwa saagala muvoola saagala bawo gw'ovuma bw'otyo ng'omuyisizza bubi sikuvuma kati oyagala njogere kyatali oba kyatalikola omutwe gwa Bajjo mutono so oyogedde mazima. Kakata tesaagala muti obola kuba gwe tesaagala omwogereko oli muntu wange nze manyi bwe mukwasaganya naye amanyi bwankwasaganya basajja kubula lwakuba nti nina abakazi tugwirirana ebizibu basajja kukola bugola bayambadde empalo omusuubira nti musajja naye ebiseera ebisinga nti abamu tebaba basajja abamu sina bakomole. Bajjo yagambye nti yawaayo abaana be ne famire ye bwe mubanga mu bwongo bwe mwali muzzemu ekintu kyonna ekigamba nti ayagale Fullfigure. Sijja kwogera ku Bajjo obadde ombuuza ki gwe kyobamanya Bajjo yali bba wange olwoza ye mulungi nnyo anyuma okwogerako nti yanjagalako okwagala Bajjo bange yetulisizaako bba mukiri ekikolimo kati nange okumwogera kugoloza siswala okwogerako ekyo ekimpemempeme naye nange ndakuba nti accident tutomera abakazi tutomera. So Bajjo gwe naawe gwe ne Bajjo mwogera? Twogera ewakajjawo ajja nalaba ku mwana atambula atya avuga piki ajira ku piki. So emboozi eno olwatambudde yazze munaatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ajjawo era ajjawo lwakuba nti afu musajja. So kati enkolaganayo ne Bajjo sofeeri ki kubanga olina dokita kati esigala nga taata w'omwana ajja nalaba ku mwana we namuwa 3,700 bwatyo gwaliwo envunyu ng'ogereko ki. Kati Fullfigure tudde ku mbeera eriwo ebya Bajjo ogambye bya famire mugenda bimaliriza kakati bannayuganda abali mu mbeera gye bayitamu aba LDU nga bakuba abantu emiggo abonja basaba bakakanya obusungu oba bagende ku biragiro bya president anabakulagira bakube bantu omuntu aba alina mistake gyakoze mukwate omutwale ku poliisi lwakuba nti obuzibu tuyina nga ffe bannayuganda era nja kusooka nebaze bajja mpereza message omulaba yiyo sweet mutima sweet kamonde twerabe kodi oyo somayo si Bajjo clear process si oyo oyo ataddeko mbu ekirungo kyange tokyerabira si akati kigenda Fullfigure muzanya filimu ne Bajjo mwagala tukwerabiza abantu kunaaba mu ngalo gwe mwasazeewo ne Bajjo muzanye filimu oliko ekikyamu oyobera filimu ati kati omulama gwe tuliko gwa coronavirus naye mwene Bajjo emboozi yammwe ebutikidde eggwanga naye eyinza n'okwerabiza abantu okunaaba mu ngalo anti ffenna tuli bavunaanyizibwa ffenna tuli bavunaanyizibwa lwaki abantu temubaleseemu basooke bavunuka ekirwadde kino olyoke ensonga zammwe zegguse tetulina nsonga zetugusa era wuuyazeeyo kigambo kyekyo kisobola kusoma mu bantu kiikyo nange sijja kiyisa kiikyo twezi soma nze sisobola kukisoma kiikyo switi kamonde eno ki peji yani eno ono Bajjo soma bulungi ensi erabe wuyo ne Kasimayiro kanteredde kati soma ebyo ebigambo nze nsobola bisoma ebyo kakati ziba dakiika mmeka ezo dakiika mmeka ezo ziizo tezinaleta na dakiika 3 ziizo era omwana kakati tetubuzaabuza nsi Bajjo olaavu ye muluma namukyawa nze namukyayira mu maanyi
Bajjo ya muncha byali bingi nga simukomole si bichamanyi ge matono afuluta nyalinga ka generator atama ali sulo kati basajja kuba namwagaza adabizibu naye yeta sawa chovola iranzi Peter Sweet Kamonde uya Peter Sweet Kamonde Sweet mutima kakati kitegeza abantu baga love yeruma Bajjo sijja mwabuddera family za ezo nsonga za family tujazima ya mu family sigena ziwa platform embozo liwe twateka abantu bagambye karantini bwe Bajjo ne Fullfigure mwalikoze y'ekibino bamukolenga bolaba mawulana and rain Fullfigure go ina chichamu ensonga za fe za family ezo zireke mubuze bidale byakulesa abero diyunja basaba bagondera mateeka g'omukulembeze ne bana Uganda bagondera mateeka g'omukulembeze obuzibu tulina nti Uganda era mwebaza nnyo President Museveni okwagala ensi n'okwagala bana Uganda ensi yaffe yeggwanga Uganda ensi ye president ku lukalu Africa akyasinga ovuga okukulembera tribe nyingi. President Museveni akulembera tribes nyingi za Mputu, mulimu Abachina, mulimu Abayindi, mulimu America ndo uli Bajjo tampeza nedda kikasatu abamesinga ati abayagala mpulire aka wamuleka mukasala tobanga omusajja wa Alex kwata Bajjo jango mukwate tobanga Bajjo wa muloga Samuloga zendika womera tawudabenga wandika ndika womera mukwate mugame ndi busy ku interview ajje kiro oya ngamba ajja kujje kiro omusajja wa muloga ngeri mama fina alabika yakulunga bulungi kitu nakitereza gotobona yenyini ngaganti ampita kawomera tobyesomedde kakati wabone ebinne byoyisa mukama kakati awo wetuli Bajjo tata wa mwana wange yumuleke nze omwana kutwala mu court ayagala milioni 5 love ye tasoba kuntwala mu court Bajjo love ye muluma ekimuluma akimanyi love ye mutawanye ebyo nera jatuka wali ampe aga mu court angaye tudeka jichayagala chayagala kati oyagala omuddire mu dokita omukyawo anti ye chayagala tesisobola omusajja afuluta nga generator osobola okubeera naye dokita agamba ati dokita abimanyi kuba Bajjo jawo bulijjo wakangalabo ngalaba ku mwana tebimuyisa bubi dokita okubiwulira bino bina akimanyi tezata woli omwana kati ate akoleki so njagala okugamba na Uganda President Museveni ye president ku kalwa Africa akyasinza okulembera ensi erimu tribes nyingi ate nga zona za Mputu tulina Abasudani tulina Abachi tulina Abaluba tulina osango tribes zisukka mu asatu ye president ku osanga Kenya ngena tribe biri obem president wa Ayogede ulirirawo owulira naye Uganda erimu Abachina erimu Abayindi erimu Abakoreya erimu Abache erimu Abalugwara erimu Abasudani erimu Amachi osanga mukiga tawulira nga ye yawulira kibooko faagana tituwulira tulina Emputu kati President Museveni mumwebaze ate naye mumuwagire ye president akyasinza okulembera ensi singa tribe nyingi ngate mulimu Emputu so ebyo byonna bitulaga ki nti abantu amu tebawulira bagambe galawo saawa emu gwe saawa nnyo kyatunda dada lutunda kyero ogenda guzaani bwe bakuba ate ng'oyomba so nze kyenja okusaba LDU mukwate abantu tembakuba miggo omuntu enjala emuluma coronavirus amukalakata embeera emukalakata annawo mukalakata kibooko mukwate omutwale ku poliisi ne president yakyogeddeko nakirambulula era nebaza President Museveni okuvaayo nayogera nkeeri eggwanga ffena tubeera tulinze era nsaba tatatokoowa vangayo otangaze ensi president nabali tamwagala kati amwagala nga baby aba alinze omukulembeze gwanga ayogera kino kyalaze muliza lwambeera simbeera esaawa zino boy president avana addressing ere gwanga mubadde muwoza bobiwine kimanyi besigye simanyani badde mwogera ba president bangi abamu bafutuse namuyita president wa after fight no oli president wa gwanga era kyaba ayogera kati goba ugamba nti president wa after 5 kera ku macho gamenti mugende mukole oba gwe president kera ku macho bagambe nti mamutte muje taxi mukole oba presenter osokotegere president asigala president muyigo kwa bakulembeze kitiibwa mwagala abakulembeze mwagala ensi yammwe kino kibalaga ki nti nno mwenna mwafunye ebizibu mu nsi gye muli gye muvumira President Museveni babagambe muddewa mmwe atusombedde n'endwadde muva nonga mugenda mugubaguba mu biyumba byammwe tewali abatumayo fete tuli mu Uganda tuli baka bitwasinga n'okunyera basinga mukomewo na mukonzi byembo muli mu biyumba simanyi mukola Dubai mukola ensi ezisinga tezasabyama kati Dubai yasinga n'okubeera abalwadde abangi kuba buli muntu adda kati alina obulwadde basinga kuva Dubai naye Dubai walala yekonga eyogera titufisa bwe tutukola bwe tuti wala accident yonna gye balaga mu Dubai wala leka ekintu kyonna kye balaga mu Dubai lwansonga kinti ensi ezisinga okusubulamu ebintu
abasulu gye baddukira Dubai no accident osobola kumanya nti yafunye accident naye wano oleka oluguudo oli Museveni lwazimba lwa bypass oli wali ku Queensway n'okuba akataba wali ko opposite nga keweesibako koolaga ne mugana okulaga ziri enguudo zazimbye ekisolo ludda wa temuziraga muvumirira buvunizi mwogera bibi byokka mwagala ensi yamwe kuba muli bannayuganda era mwafunye bezobagamye mudde ewammwe bannayuganda bagumye ekyokusigala ewaka bakikkiriza naye oli munnayuganda owangalidde mu kibuga abantu bagenda bawa kilo 6 eza kawunga ne kilo 3 ez'ebijanja naye ate si bonna mu mbeera naye abantu okusigala ewaka tolowooza nti golowooza kilo zino 6 zirina kyezigenda okuyamba abantu ebbanga libanamala kankubulire kati kankubulire ekigambo kimu kino ekiseera kyetwogerako kyekiro 6 mwebaza nnyo President Museveni President yatulaze nti ayagala abantu kuba n'essaawa si yakugabana mmere lwa nsonga ki ensi ze boogerako ezagabidde abantu bonna mu nsi n'ensi babagalira aba tebafuluma mpozi namwe kyemulinda mu President ugana newe tofulumawo ensi endala aba tebafuluma balaba batwana mu ddungu wana abantu batambula bakola ki bakyakwa nokola ensi zize mulaba ekyasinga n'okuttisa abantu baabwe kulwawo kuggala boda kuggala ki kubagalira bweru kubaleka ne batayaya ne basobola kyova naffe batwetera obulwadde kyova abantu balwala nnyo era bafa nnyo neffe Katonda okuba nti yayagala Uganda kyekintu kyayagala natwani President omulungi ayagala ensi oba ayagala ebintu President oyo ali anointed from God aliko enjogeza ya Katonda wano mu Uganda tukyatambula tuya butaala wano mu Uganda kino kibeere kyakuyiga eri buli muntu yenna oba kugamba nti wo omusolo kikakatako okuwa omusolo muleme kuwakanyanga misolo government yetaddewo ensi zemwogerako zawadde emmere nga America nti baziwadde dollars west si president nga president baina ebibiina by'abagagga nga wanonoga nti bagagga kwagalana nti bani bakikazi banigina waliwo ekibiina bakiyita global giving company global giving yasooka okuvayo mu America okuwa abantu sente n'emmere ne president n'ayongerezaako naye wano mu Uganda tetusobola kukola bintu ebyo mu America n'ogula akasenya bakajjako omusolo ne bosala enviri bakujjako omusolo n'oba tosoma amawulire bagasuulewo buli lunaku ne wano mu Uganda bagamba tosobola kusoma gulire be bantu bosanga nga bumenyere n'ennyumba n'ayomba muze tebandabula so nga tema mu New Vision babikuba mu bukedde babikuba mu twasoma amawulire so kiri kakatako naffe ene yabadde accident tetulowooza nti Katonda yamanyi kuba nze kyensobola okugamba Katonda yafuga ensi eno yalonda President Museveni akulembera ensi Uganda Katonda yamanyi kino kibadde kiberenga ekyokuyiga nti accident bwekujjira mu family waliwo abantu bafuna accident amana emyaka 2 nga takola emyaka 4 kyoba otwana kati eno accident ebigwata ebiraze bye bino naye gwe mu bulamu bwo oba otambula oba okola bino obadde obyetegekedde otya bakola mmere ya leero Fullfigure anti kino kijje mu mind yo tandika okukyejjamu naddala bawalamu abasireyinga abali emmere ne mugikuba Facebook ne mukuba WhatsApp kati nga sikyabalanga mpostinga emmere yembadde mpostinga muli emmere ne musireyinga nakati mpostinga ebijanjalo ne waka gye mubeera mwakubanga ziserefi muloji ennungi kati mukube waka wammwe tulabe so kino kibeera kyakuyiga omuwala oba okola mu bbaala bala obudde bwobaka ne bwokola kitwala nti obudde bwokola bwebina okubeera obungi abaana abo tebagenda bawasiza ku mmere omusajja mugambe ejjangu nkuliise paka oba babadde babawasa kati nga n'emmere weeri nakati ate bafumbiddwa nadda babawase bakitegeere kino kibeere kyakuyiga nti nno buli mu kaseera weetegekedde otya ekyokubi tukole emikwano kaze sisobola kufanjala nga Mafina waali sisobola kufanjala nga Miss Kigundu waali sisobola kufanjala nga Eskembuga waali sisobola kufanjala nga Kigundu waali sisobola kufanjala nga Kirumira waali bagagwa kwagalana sisobola kufanjala nga Sipapa waali owulira sisobola kufanjala n'emikwano baba malususu sisobola kufanjala tuyige okola emikwano nze neebaza abantu abasobola okuvaayo ne bayambako nga Lupera Foundation Sidiru sisobola kufanjala nga Sidiru waali tukole emikwano egyo Lupera Foundation yavuddeyo negabira ku bantu emmere Mama Fina yavuddeyo nagabira abantu emmere amu Kigundu yes amu Kigundu yavuddeyo olwayo nakwata milioni 10 nazo government bagulira abantu emmere omuvuka gubata Eskembuga avuddeyo nawayo emmotoka nawayo emmere bagabira abantu emmere so tukole emikwano tuleme kusiga ngampaana na bukyayi mbakuliza bannayuganda okwewalanga amakooti buli kaseera tugenda mu kooti mpawabidde gundi yanvumye yansonzeemu olugalo yankubye oluyi ekkooti tusize nnyo obukyayi okusinga emikwano tusige emikwano okusinga obukyayi mutya nnyo amazima oyogera ku mazima ga Fullfigure avuma gundi tukole emikwano gyaffe gituyambirawa ye naawe ogigasiza ki tuyiga okweyisa obulungi mu bantu omugagga omufunyeko otyo omukwano n'emikwano gyonna baavu
nawe oli mwavu omulengera omugaga ne mukolomira oyo malaya yeetunda akamotoka yakagula mu kwetunda mubbi nawe wetunda okagule buli mwala wakabigula bayembwa yakukyalo bamalaya tumaliriza lirupaza akunoonya nze nsinga omunoonya yagambye wonna wakukwatirako mbeera amanyiwo okubanga ajjawo nnyo ansangawo nnyo yalyangawo emmere we yajjanga nga alina ebizibu kati mumugambe tata wanakunoonya ndi wano ewange wennyini ajje muyambeneko mugulya buwunga eiza noonya kumugulya buwunga oba kumuliisa so ne wote gye namugulyanga mumere ekyamubanja osobola ogenda ku mbk food ze mubanja Alright, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira tubadde wano ne Fullfigure obubaka obusembayo maama mu karantini. Sembayo mu karantini ngamba bana Uganda musigale nga muli bagumiikiriza mbasaba ekigambo kimugondera amateeka ga president n'amateeka ga minister of health. Mwewala nnyo okuba n'emputu kuba kino kiyamba ffe. Tekiriiko president akikola kunyigiza muntu, tewali afunamu tewali afiirwa. Wabwa teri ssente egula bulamu. Mbasaba bana Uganda nanki baddamu. Tewali ssente egula bulamu. Obulamu bwo kyamwenda okusinga ebintu ebirala byonna tebakikola kukunyigiriza wabula gezaako okulaba obulamu buno obuyiseemu ta situation gye tulimu tugiyitamu tutya kyokka kyekikulu olw'ensonga nti tetumanyi bulinaku abadde beeyongerako tulina naba tugenda manamu emyezi 5 oba 6 tumanya naye twesabye tusobole okwekuumira awamu abadde baleme kweyongera karantini esobole okuggwa mamu naye agenda okwongera obulwadde gye tugenda okulwa mu karantini ne mukwanoko mbadde neeradde naye yawaddewo emmere ani yenna yavuddeyo n'aba people power balina emmere gye bagenda okuwa akakiika amina tweyanza nnyo Honorable Kyagulanyi era nze mwogerako nange kati era so wakufanyira nga Honorable Kyagulanyi gyali nze wa Bobby sikonkona gw'omubuuzanga genda tukwatagana kati kwa Bobby Munnayuganda tulina ebitugatta ate mu nvubuka mugezi naye Bobby nze ekinjawa ne Bobby kiri kimu kuyimira mu ngatto mwatajja kyokka n'ebirala muwagira era wanajja kufika kyangenda muwagira wakomadi okwogerako ne Bobby twogera nakati ne kumacha twogeddeko naye twayogera jjo ne kumacha twogeddeko naye era ambuuza situation ambuuza oba nyimiridde ntya bwetto twogera tulina n'ebira bye twogerako. All right, thank you so much for watching. Abadde Fullfigure mwebale nnyo kutulaba. Until next time, what XP is my name, Aaron Bobo on camera.